olunaku lwa leero tuvudde Kawempe North ne tujja wano ku kitebe kyaffe kya NUP ne tuleeta ebiwandiiko nga bwe twasabibwa nti buli ayagala obwa memba bwa parliament nga naye wakuyitira mu kibiina kya NUP aleete okusaba kwe mu butongole okusaba okwo mu butongole nkuleeze ngera kuwandiike nga kuliko olutagajju lw'ebiwandiiko byonna ebikakasa bwe nasoma ennyo ne Makerere n'entuukayo n'empitawo n'engenda ne ku LDC era n'enkakasa n'emirimu gye nkoze nga mpita mu lutagajju lw'ekiwandiiko mu Lunyanyimbe kye bayita CV ekiraga bwe nzize enkola ebyobwannaggwano mperekeddwako abantu ankuyanja okuli ne taata ne maama n'abataka okuva eyo ewaffe mu Kawempe constituency n'abavubuka abayitirivu ennyo era chairperson w'akakiiko omukyala Mase Walukamba n'agamba ddala Nalukoola oleese ebiwandiiko awatali kugamba enduulu netta na bwe kityo abantu b'e Kawempe North muninde nga bwe mumpulidde ebbanga lyonna nga nkola emirimu gy'ensonga nga nnwanirira obwenkanya n'eddembe ly'obuntu enfuga ennungi enfuga egoberera amateeka enkulaakulana obumu enkulaakulana y'abantu abavubuka okulaba nga tuzuula ebitone byabwe okulongoosa embeera mwe tusula eyo ey'emigotteko okukaayanira enguudo ennungi okukaayanira obujjanjabi obulungi okukaayanira ebyenjigiriza ebisaanidde okulaba nga abavubuka abafa abatalina mirimu ate nga tebaweeka mirimu batuuka mu ddala eri abo abakugu abasaanye okufuna emirimu nga tebakoma kubeera abo abanoonya emirimu wabula nga nabo bennyini basobola okutandika emirimu obwo bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe tulina ate nga seerabidde nti obuvunaanyizibwa obukulu obwa memba wa paalamenti busangibwa mu kawaayiro ak'ensanvu okukola amateeka agaluubirira okuleeta emirembe okubukaza enfuga ennungi okulondoola emirimu gya gavumenti eyawakati egikolebwa mu bitundu byaffe okukaayanira ekkeeke yaffe nga Kawempe North n'ebintu ebirala bingi bassebo ne bannyabo nja kukola bulungi bannakawempe North abandaba mbasuubiza okukola obulungi emirimu gyammwe mumpe mu by-election eno nzire mu kifo ekyo awaali omusajja Naggwano omusajja oyo omusajja Ssejjirinya nyinza okubanga ekigere kyange kitonotono tekijja mu ngatto ze naye nze nyina obugatto bwange obutonotono bwenja okwambala bunnywere bulungi naye nange nyina ebitendo n'ebitone ebyange bintu bingi bye tulina ebifaanana ng'ebya Ssejjirinya tunaayongereza we yakoma tunaalongoosamu awataatereera tuneebuuza ku bakulemberwa okulaba nga tubawo ekyo ekisaanidde mwebale essaawa zino tulaba nti obuvunaanyizibwa busigadde mu kakiiko okusala waani alina okukwatira NUP bendera singa kijja omukisa ne gubeera ku muntu omulala oli mwetegefu okugenda n'ekiragiro n'ekyakakiiko kikanaba kasaze ewulira ono omusajja atalowoozanga ku nsonga y'ekkonkome singa ekkonkome libanga oli wadditungira empale omukira gwalyo n'oguteeka wakyosooka okulowoozaako laba namungi w'omuntu okuva mu Kawempe North eyeeyiye wano laba obukugu n'obumanyi Nalukoola byalina ddala entengereze bannanga akakiiko kaba kazijjeewa naye kyokka ate era Nalukoola we NUP agoberera enkola eya demokrasiya engeri ennungi eyitibwamu mu bukulembeze lwaki yalibadde atandika okukyusa gooloposi ng'obudde butuuse naye ani atalaba byewandiikiddwa ku bire waggulu bangi abavuddeyo abaagala naye era Nalukoola bannange yasinga okwaka bwe ziba munyenye Nalukoola yasinga okutemagana bw'omu ku beesimbyewo banja okakasa eggwanga ku nsonga y'okusasula kaadi ebize byogerwa Ladies and gentlemen, allow me to use this opportunity to inform you that no single member of NUP has ever requested for any money from me as it is alleged on social media. It is not true. Nobody has ever called me. Nobody has ever texted me. All the allegations carried in the fabricated screenshot, WhatsApp,
Indeed, I have never communicated with Chairman Nyanzi through WhatsApp. And that is not my handwriting. I have never communicated to him whatsoever. Nobody has ever requested money from me to give me a ticket of NUP. Nobody. Tewali yalyansabyeko ku sente yonna. Mbuno muwe sente mbunsobole okufuna tiketi y'NUP. Abo boogera bijweteke byanjwanjwa oyo kalebule bagala okunyambaza nnyini eddiba ly'embuzi bandiise emisege balimba nze teri yali ansabyeko ku ssente ekirala sinyumyangako na Chairman Nyanzi ku WhatsApp nga bwe babijweteka teri yali ansabye ssente neyo handwriting eyogerwako si yange mu WhatsApp si yenze siwandiika bwentyo n'oluzungu lwange si lweru olwange lwa ddala nnyo okusingako awo si yefe abaayogere. This is also an opportunity to talk about your past connections with DP and also the belief that you are not connected to the ground with the foot soldiers. I think it's a point as well to talk about those two as well, those pictures that are painted of you. But now, haven't you seen? I think it was very clear. I've said that in law we have a principle called Recipsa Loquita. Facts speak for themselves. You've been with us from Mbogo to here. Haven't you seen foot soldiers? Haven't you seen them welcoming us? Haven't you enjoyed the warm welcome from the foot soldiers? Haven't you heard from the people on the ground? Weren't I there? What are you talking about, my brother? And then, when you are talking about Democratic Party, it's true. I've been a member of Democratic Party. I have served it to the rank of National Legal Advisor. But last year, I resigned. I left the Democratic Party. I'm a member of NUP. Among the documents which I have presented today was the card, the membership card of National Unity Platform. Now what are you saying, my brother? Those who are saying that I'm not on the ground, that I have... Oh, basebo ne banyabu. Aba banyumya ekivozi nti simanya Nalukoola tali wamu ne ba foot soldiers mukirabye bulungi nga ntambula nabo okuviira ddala ewaffe ate ne bwe ntuuse wano nyaliriziddwa mu kitiibwa nga ba foot soldiers bannyaniriza kubanga nange ndi foot lawyer okiraba toyinza kugamba mbu siri nabo nze omu ku balooya ababeera n'abantu ba bulijjo ku bo nga kwe kuli ne ba foot soldiers. Ekyokubiri kyerambise bulungi nti nze navadda mu Democratic Party ebimu ku byenjolesezaayo olwaleero chairperson byasinziddeko gamba nti ddala nnyina ebisaanizo ebadde kaadi y'NUP nayingira dde omwaka guli n'ensala okuva mu Democratic Party sikyaliwo eyo sebo kale nabwe kityo oyo anyumye ebya Democratic Party kunze alimba navaayo dda newankubadde gye nali. Ekirala bwe wabaayo wa Democratic Party yasiiwuuka empisa nze maama w'oyo si ye maama wange nze ndi Nalukoola ndi mulala buli ccupa etuula ku ntobo yaayo temumpaayiriza olw'ebikolobero ebyakolebwa abantu abalala nze ndi wa NUP ate ne bwe nali mu Democratic Party nali wa mpisa nnungi nakolanga bulungi emirimu gyange okutuusa Nobert Mawule yameteka ku Democratic Party Toomi n'agamba nti ekibiina kyaffe nga tewali we tutudde wonna nti kikoze endagaano ne General Museveni ebintu ebyo byali binyiiza nnyo nabwe kityo atambuza ebigambo mbu Nalukoola ate simanya Democratic Party eyo twavaayo dda akakayimba kakadde kagwako dda.